إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبوغانا ببيتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم. تكم يونتي بدوبا الله تبارك وتعالى نومسومو غوافي سلسلة دروس حول الجنة، emisomo ejetolera kujjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, emisomo ejetolera kujjana y'owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala. Era ng'olwaliro bi'awnillahi tabarak wa ta'ala wa bi'izzatihi tugenda kulaba paati eya 22, paati eya 22, amakulu lecture yaffe namba 22 wa barakallahu fikum kujjana ya Allah tabarak wa ta'ala. Omutwe gwayo nga gugamba uyunul janna, uyunu aljanna, ensulo z'omujjana, ensulo z'omujjana wa barakallahu fikum. Era nga owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala bw'anaaba tusobozesezza biidhinillah tujja kulaba n'ekiyitibwa nurul janna insha Allah budde bunaabanga butusoboze kugamba nga weebuli barakallahu fikum. Naam, uyunul janna, ensulo z'omujjana barakallahu fikum, ensulo z'omujjana, amakulu amazzi g'omujjana kugamba bwe bityo barakallahu fikum. Naam, kakati fil janna uyunun kathira, mujjana ya Allah tabarak wa ta'ala badduba Allah mulimu ensulo nyingi, okiwulidde, ensulo nyingi mukhtalifatu at-tu'um wal masharib, nga kwegamba okuwooma kw'amazzi ago mwana wattu nga kwawukana, okiwulidde bulungi. Wa barakallahu fikum. Yagamba Allah tabarak wa ta'ala nti innal muttaqina fi jannatin wa uyun, eri mu suratul Hijr ana 5. Mazima ddala batya Allah tabarak wa ta'ala bagenda kubeera mu jjana ya Allah azza wa jalla wa uyun, n'ensulo nga zikulukuta, bagenda kubeera mu malimiro ago, okiwulidde, nga n'ensulo zikulukuta, bali mu nsulo, bali mu byengera ebitagambika. Mu aya endala Allah azza wa jalla yagamba mu suratul Mursalat ana 1, yagamba nti innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, abatya mazima ddala abatya Allah tabarak wa ta'ala fi dhilalin wa uyun, bagenda kubeera mbisiikirize teri kasana kubookya, okiwulidde, ate nga bali mu nsulo, amazzi kwegamba balina ensulo zikulukuta, okiwulidde bulungi, ensulo nga zikulukuta barakallahu fikum. Ebyo byonna byengera bya Allah, ebyo byonna byengera bya mujjana ya Allah tabarak wa ta'ala, okiwulidde. Waqala fi wasfi aljannataini allataini a'addahuma liman khafa rabbah, okiwulidde, Allah tabarak wa ta'ala yagamba nga ayogera oba nga atenda ejjana ziri ebbiri, ezo Allah tabarak wa ta'ala ze yateekerateekera, okiwulidde, abamutya, okiwulidde, abamutya owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala. Yagamba nti fihima aynani tajriyan, mulimu ensulo 2 nga zikulukuta,
mulimu ensulo za mirundi ebiri nga zikulukuta mu suratu Rahman aya ya 5. وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما ate Allah tabarak wa ta'ala nayogera ku jana ebbiri kugamba ezigenda okubeera ate wansi waziri amakulu nti ennyumba ebbiri ezigenda okubeera wansi waziri ate ezikulembedde yagamba atya yagamba nti fihima aynani naddakhatan fihima aynani naddakhatan mu suratu Rahman aya ya namba 6 agamba ki agamba nti mu jjana ezo mulimu emigga oba mulimu ensulo za mirundi ebiri kwegamba ezifukumuka amazzi naddakhatan oyinza ogamba nti ezifukumuka okiwulidde amazzi gaazo oba naddakhatani ay mumtaliatani enzijuvu okiwulidde amazzi tewali kendeera nti ate simanyi gakalidde simanyi biki ebyo tebiriyo mu jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءهما صرفا من غير مخلوط مجانا يا الله تبارك وتعالى waliwo kugamba ensulo ez'emirundi ebiri nga zigenda kunywebwako bali abawaggulu abali okumpi ne Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde naye amazzi gaazo masha Allah safi kwegamba nga tegatabuddwamu ate kintu kirala okiwulidde bulungi kwegamba nga si majungulule mukko. wayashrabu minhuma al-abrar asharabu makhlutan mamzujan bighayrihi ate bano abalongofu abalala ate waliwo abagenda okubeera nti banywa ku mazzi ago ag'omujjana ag'ensula ezo nga gatabuddwamu ebirala nga bwe tunakiraba. Barakallahu fikum. Naam. al-aynu al-ula ensulo esooka kugamba ensulo esooka oba oluzzi olusooka barakallahu fikum aynu al-kafur lwe luzzi oba ensulo eziyitibwa kafur okiwulidde. Qala ta'ala yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تنولي الله تبارك وتعالى هو أقام إن الأبرار mazima ddala abalongoofu abati Allah subhanahu wa ta'ala yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura yashrabuna min ka'sin bagenda kunywa nga banywera ku byombo banywera ku giraasi naye nga bye banywa amazzi ago kana mizajuha kafura nga gatabuddwamu kalifuwa okiwulidde nga gatabuddwamu kafura kalifuwa okiwulidde obuwoowo gawunya bulungi okukamala obukamazi gasikiriza okunywa naki. kakati Allah n'agamba nti aynan yashrabu biha ibadullah nga lwe luzzi oba zensulo yashrabu biha ibadullah abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kwe bagenda okunywa yufajjirunaha tafjira nga kwegamba nga zibakulukusizibwa okiwulidde bulungi nga bwe beetaaga wonna we beetaaga okiwulidde we zigenda wonna we baagala so si kubeera nti ate batawaana bagende ku luzzi baseneyo nankani wonna waayoyeza okiwulidde bulungi masha Allah nga zijja. kakati Allah tabarak wa ta'ala bwagamba bwatyo nti aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhiri abatenda yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira batuukiriza okweyama kwabwe balinga bakutuukiriza
okiwulidde yufuuna binnadhiri wa yakhafuuna yawman kana sharruhu mustatira nga batya olunaku obubi bwalwo obugenda okubeera nga mustatira yani muntashiran nga busaasaanye buli wamu wonna wa yut'imuna at'ama nga baliisa emmere ala hubbihi kulwa Allah tabaraka wa ta'ala kulwa okwagala kwa Allah azza wa jalla baliisa emmere eri abo abagyetaaga okiwulidde bulungi يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا بلي abantu abenjawulo omuli bamasakini bali abantu abenjawulo omuli bamulekwa bali abantu abenjawulo omuli abawambe oba abasibe okiwulidde bulungi Allahu akbar nebirala barakallahu fikum aya nga bwe zigenda biidhnillahi tabaraka wa taala gendo zisomeko ozetegereze bulungi nnyo mu suratul insan okuva ku aya ey'okutaano okweyongera maaso awo biidhnillahi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum. Naam, kati owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatulaga oba atulaga nti anna al abrar yashrabuna sharabahum mamzujan min ayni al kafur abo abatya Allah abo abalongoofu okiwulidde abakkiriza bagenda kunywa amazzi ago okiwulidde mamzujan min ayni al kafur nga kwegamba gatabuddwamu oba nga gajjibwa mu ayni al kafur mu nsulo oba mu nzizi ezakalifuwa okiwulidde ezakalifuwa bainama ibadullah ate abaddu ba Allah tabaraka wa taala abalala yashrabunaha khalisa bagenda ganywa nga simatabule okiwulidde bulungi nga simatabule naye nga era gawooma ate nga mayitirivu barakallahu fikum. Oluzzi olulala ayinu tasnim lwe luyitibwa ayinu tasnim oluzzi oluyitibwa at-tasnim yagamba Allah tabaraka wa taala nti innal abrara lafi na'im ala al-araiki yanzurun تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون سورة المطففين آية ياكمك أبي مبري paka kuabiri monana agamba Allah tabaraka wa taala nti innal abrara la fi na'im mazima ddala abatya Allah abalongoofu la fi na'im bagenda kubeera mbiyengera ebitagambika ebyenjawulo al araiki yanzurun tunulira al araiki yanzurun nga bali ku bitanda byabwe batunulira balaba buli kyonna ekigenda maaso buli wamu basobola okulabawo. Allah agamba tabaraka wa taala nti ta'rifu fi wujuhihim nadrata na'im ogenda kubamanya ogenda kubalaba nga mu byenyi byabwe mujjudde okutangalijja naye ng'okutangalijja okwo kwaki kwa byengera okutangalijja kugamba nga balabika byengera byerere nga balabika byengera byerere batunula byengera byerere. Allah agamba nti yusqawna min rahiqin makhtum nga banywesebwa ku mubisi omusaanikire si byakubeera nti ate simanyi gufaanana gutya ate obwago simanyi buddusi ate omubisi musaanikire ko bulungi nnyo naye nga Allah agamba nti khitamuhu misk ng'enkomerero yaagwo mwana wattu kalifuwa okiwulidde nga guunya bulungi okukamala obukamazi. Kati Allah natukubiriza n'agamba atya wa fi dhalika n'ebifaanaganako bwe bityo bannange falyatanafasil mutanafisun abavuganya bavuganye okulaba nti beewangulira okulaba nti babeera mu byengere ebifaanaganako bwe bityo. Wa mizajuhu min tasnim okutabulwa kw'amazzi ago ge bagenda okunywa oba okunywesebwa okutabulwa kw'omubisi okutabulwa kwaki kw'omubisi ogwo gwe bagenda okunywesebwa min tasnim nga guva butereevu mu nsulo oba mu luzzi oluyitibwa tasnim oluzzi oluyitibwa tasnim oba ensulo eziyitibwa tasnim. Kakati Allah agamba tabaraka wa taala ng'akinnyonnyola kyeki ekyo aynan yashrabu biha almuqarrabun olwo nno lwe luzzi
okiwulidde bulungi zensulo abaddu ba Allah tabaraka wa taala abali okumpi abasembedde abali ewala okiwulidde eri waggulu okiwulidde abali okumpi ne Allah tabaraka wa taala lwe bagenda okubeera nti banywako wa barakallahu fikum. Tusaba Allah subhanahu wa taala tuyingize ejjana n'ebiyingira nga bino tubibeemu. Wa min uyunil janna ate era monaka ne mu nsulo z'omujjana baddu ba Allah tabaraka wa taala aynun tusamma as-salsabil, mulimu era mu ngeri y'emu oluzzi, mulimu era mu ngeri y'emu ensulo nga ziyitibwa zitya as-salsabil. Qala ta'ala, yagamba Allah tabaraka wa taala, ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. تنولي مسورة الإنسان وكفك آية 17 ne 18. بارك الله فيكم. الله قام ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. bagenda kunywesebwa mu girasi ez'amatiribona ennungi okamala obukamazi naye nga bye banywesebwamu kana mizajuha zanjabila nga bitabuddwamu entangawuuzi, birimu akawoowo ak'entangawuuzi ennungi okamala obukamazi. Kati Allah n'abinnyonnyola ebyo ng'agamba atya aynan fiha tusamma salsabila. Okiwulidde kwegamba lwe luzzi oba zensulo nga ziyitibwa zitya aynan fiha yani fil janna. Aynan fiha yani fil janna. Ensulo ezo oba oluzzi olwo nga luli mu jjana ya Allah tabaraka wa taala nga luyitibwa lutya as-salsabil. Okiwulidde nga luyitibwa as-salsabil. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Amma nurul janna, wabula ate bwe tubanga twogera ku kitangaala eky'omujjana, light ey'omujjana, barakallahu fikum, yo al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, imamu waffe al-Qurtubi oyo munna tafsiri yagamba nti qala al-ulama, abamanyi bagamba nti laysa fil janna laylun wa nahar. Mujjana ya Allah tabaraka wa taala temuli kiro temuli misana. Okiwulidde bulungi. innama hum fi nurin daimin abada. Wabula abantu b'omujjana bagenda kubeera mu kitangaala, okiwulidde bulungi, nga kyalubeerera ebbanga lyonna. Wa innama ya'rifuna miqdara al-layli bi irkha'i al-hujabi wa ighlaqi al-abwab. Bagenda kumanya kwegamba ebipimo by'obudde obw'ekiro, kwegamba nga babimanyira ku ki na kubeera nti kwegamba bajjawo entimbe. Okiwulidde, bajjawo entimbe, kwegamba bassa entimbe, okussa entimbe n'okubeera nti baggala enzigi. Kwegamba teri budde bwakiro nti bwakiro, wabula bagenda kubeera nga basiikiriza busiikiriza light. Okiwulidde bulungi. Kakati agamba nti wayarifuna miqdara an-nahari, ate nga kwegamba ekipimo ky'obudde obw'emisana nga babumanyira kuki, kwegamba nga babupimira kuki. Okiwulidde, nga babupimira kuki biraf'i al-hujabi wa fathi al-abwab, n'okugjawo entimbe ate n'okuggulawo enzigi. Zakarahu Abul Farj ibn al-Jawzi. Okiwulidde, eri mu gundi mu tadhkira lil-Qurtubi. التذكرة للقرطبي kigambe ekitabo ekyo kiri nti التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. ndoza bwe kigamba ekya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum. Kakati Ibn Kathir agamba ku tafsiri ya aya egamba nti walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Nagamba nti Allah nagamba tilka al-janna التي نورث من عبادنا من كان تقيا. مسورة مريم آية ينكاغا مبيري نكاغا مساتو. وشولي نكاغا مبيري نكاغا مساتو. فكاتب ابن كثير يغامبا أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات. kwegamba mubifaanaganako n'obudde obw'okumakya n'obudde obw'akawungeezi, n'obudde obw'okumakya n'obudde obw'akawungeezi.
okiwulidde aya zo zigamba zitya Allah agamba tabaraka wa taala nti walahum rizquhum fiha balina mu jjana eyo okugabirirwa balina mu jjana eyo riziki yaabwe bukuratan wa ashiya ekyandibadde nti oba ku makya n'akawungeezi ku makya n'akawungeezi bwe kyandibadde bwe kityo tilka aljanna eyo nno yejjana allati nurithu min ibadina eyo gye tusikiza gye tuyingizaamu abaddu bange okiwulidde bulungi Allah agamba nti gye nnyingizaamu abaddu bange oba gye nsikiza abaddu bange man kana taqiya abo abaalinga ku duniya nga batya Allah tabaraka wa taala oba nga bantya wa barakallahu fikum kati Ibn Kathiri aya eyo gy'annyonnyola n'agamba nti ai fi waqti fi mithli waliya wagamba nti walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya okiwulidde bukratan wa ashiya n'agamba nti ai fi mithli waqti albukurat amakulu nti mu budde obufaanaganako obw'okumakya ne mu budde obufaanaganako obw'akawungeezi la anna hunaka laylan wa nahar la anna hunaka laylan wa nahar sikubeera nti mu jjana ya Allah tabaraka wa taala mulimu ekiro n'emisana walakinnahum fi awqatin wabula mu budde obw'enjawulo tataaqabu nga bujja busikiraŋŋana okiwulidde bulungi bukyukakyuka kama busikiraŋŋana ya'rifuna mudiyaha bi adwa'in wa anwarin bamanya kugamba okukyuka kwabwo oba okutambula kwabwo bi anwa'in n'ebitangaala okiwulidde bi adwa'in wa anwarin n'ebitangaala kugamba light okiwulidde bulungi wa barakallahu fikum tafsiri ya Ibn Kathir ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع أتى الإمام ابن تيمية رحمه الله كنا كنكو توبيكيو أغامبا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والجنة نجنا يا الله تبارك وتعالى ليس فيها شمس ولا قمر تمريمو kugamba temulimu njuba wadde okubeera nti mulimu omwezi wala laylun wala nahar temulimu kiro temulimu misana okiwulidde temulimu kiro temulimu misana lakin wabula tu'rafu albukratu wal'ashiyatu binurin wabula kugamba obudde bumanyibwa obudde kugamba obw'okumakya n'obwakawungeezi bumanyibwa binurin n'ekitangaala yadhharu min qibali al'arushi nga kiva oba kyeyoleka nga kiva ku saidi ya arushi ya Allah tabarak wa ta'ala ku saidi ya arushi ya Allah tabarak wa ta'ala amasala oba ensonga eno abamanyi bagigaziwamu nnyo mwana wattu mu kubeera nti baleeta obujulizi obw'enjawulo okulaga nti mu jjana ya Allah tabarak wa ta'ala temuli kiro temuli misana okiwulidde wabula budde bwe butyo Allahu a'lamu biha okiwulidde au Allahu a'lamu bihaqiqatihi Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu yasinga okumanya embeera yaabwo nga bwe bugenda okubeera kubanga mu butuufu tetuyingiranga mu jjana nti tubulabe nti haqiqata al-amr mu bwennyini bw'ensonga bufaanana bwe buti ne bwe buti wabula tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agituyingizaamu abeere nga agituwa tubeere nga ebyengeranga bino mwana wattu tubibaamu biidhnihi tabaraka wa ta'ala olw'okukkirizaako ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala naye ng'ekisinga obukulu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti ebyengeranga bino bwe tubeera nga tubyetaaga mwana wattu tulina okufuba nga bwe tusobola okubeera nti tubikolerera tulina okufuba nga bwe tusobola okubeera nti tubikolerera ng'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulagedda ti waman arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura singa tunaafuba ne tukola bwe tutyo tujja kubeera nga tuganyirwamu mu maaso g'ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ebyengeraga bino baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tebigenda kufunwa okujjako omuddu omukkiriza okujjako omuddu omutya Allah subhanahu wa ta'ala okujjako omuddu munna tawhidi munna aqida munna sunna okiwulidde bulungi omuntu nga yenywereza ku tawhid nga yenywereza ku aqida nga yenywereza ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ebyengeranga bino
yagenda okubeera nti abiganyirwamu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, era tumusaba owekitiibwa Allah azza wa jalla atuteeke mu baddu abo ababinywererako wano ku duniya, ne tutuuka okubeera nti tumusisinkana oba tuva mu bulamu bw'oku duniya mwana wattu nga tubyenywerezaako ebifaanaganako bwe bityo. Eki al-aqida, enzikiriza entuufu, at-tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, as-sunna, okupracticinga oba kugamba okutambulira ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, okutambulira ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ate nga tekimala baddu ba Allah wabula nga tugasseeko okwewala ebyonoona enzikiriza, okiwulidde, aqida, nga tugasseeko okwewala ebyonoona tawhidi, min shirikin, nga bw'olaba shiriki, nga bw'olaba obukaafu, nga bw'olaba obunnanfuusi obunene, nga bw'olaba kugamba ebintu ebijja omuntu ebyonoona enzikiriza y'omuntu, ebyonoona la ilaha illallah y'omuntu, twenywereze ku la ilaha illallah entuufu, tugenda ganyirwamu nga tusinkanye owekitiibwa Allah tabaraka wa taala olunaku lw'enkya. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Olwaleero bi'awni llahi tabaraka wa taala wa bi'izzatihi katukomaawo insha Allahu taala. Wetunaatandikira ate biidhinillahi tabaraka wa taala omulundi gwaffe ogunaddako, mulekesha yaffe enaddako biidhinillah. Nsaba Allah subhanahu wa taala atuwe oba atuyingize ejjanaye ey'ekitiibwa, tusobole okubeera nti ebyengeranga bino mwana wattu tubyenjoyinga biidhnihi tabaraka wa taala wa bi'izzatihi wa bikaramihi wa birahmatihi azza wa jalla. Assalamu alaikum.